Ebimu ku bifo gavumenti mweteeka ssente munisipali y'e Kabale kuliko Kabale Technical Institute ng'eno minisita omubeezi alondoola eby'enfuna by'eggwanga Beatrice Akello gy'asiibye ng'alambula okulaba emirimu bwe gitambula. Eno akitegedde nti akulira institute eno ebisale ebiva mu bayizi babimuweereza ku ssimu ye ey'obuntu nga tezituuka ku ssomero era ng'ayagala anoonyerezebweko. The principal has taken advantage of that and mismanaged the school activities, mismanaged the school resources, basing on the ignorance of the board members. And I have directed for his arrest because he is mismanaging the public funds. Ate waliwo enguudo ezikolebwa mu tawuni y'e Kabale wansi wa Uganda Support to Municipal Infrastructure Development oba USMID, kyokka abakulembeze mu kitundu bagamba nti kontrakita tabeera ku luguudo kukola nga n'obudde obwamuweebwa bwaggwayo dda obw'omwaka ogumu. Enteekateeka eno yakumalawo buwumbi 21. The last extension was in March 27th March. And now we have entered into liquidated damages, meaning that these roads have taken 2 years. Every time we are there, we see them, they come, they work for 1 week, they disappear. And you know, this road sometimes it is muddy. And it is so much inconveniencing. And also the contractor is not serious. They have extended the contract 3 times and no serious work has been done. And the problem I've seen, the municipal, being the client, they don't have mandate over the contractor. They cannot even terminate the work of this contractor because they are being stopped from the ministry. This is very unfair. If the ministry wants the work to be done by the municipal council, let them give full powers to the municipal. Ate ku Kigezi High School waliwo ekizimbe kya myaliriro 2 kya bibiina ekyatandika okuzimbibwa mu 2016 kyokka nga ssente zaakyo zaatandika okuweerezebwa mu mwaka gwa 2010 naye n'okutuusa leero tekirina ekyatuuse wadde nga kyakasaasanyizibwako akawumbi kamu n'obukadde 2. Jumakiriya, NTV, Kabale.